Seggulu ligamba enkuba tegaana tosobola kulaba kisaganda kya muli nkubiira nga kigombedde magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi. Bannange mwebale nnyo mwebalege okundaba eri olubuto kubanga atakuzaala akulaba mu mutwe. Atali nnyoko ensiga agikuwa omwaka guggwako kyokka ate era atali nnyoko takugerera nnaku za bukulu. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere bassebo ne bannyabo nzize okubakuba eddebekero ly'ebyennyonza mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda. Njagala okutegeeza nti munnange gwe wenna gy'oli akanyomero ka leero kakutuusiddwako si mulala ono mukulu Fred Ule Kaweesa yeddira Fumbe akabbiro Kikere bw'ati asinziira mu kyondo ky'Abawalabu mu ggwanga erya Saudi Arabia. Bassebo ne bannyabo kambayigiriza okutega osanga emuli kwasa mulimpa. Waliwo abantu abayitibwa abasezi naye nga amayumba gammwe bagafuula bakimpe enkyekubire. Omusezi buli kaseera ayagala kusera makaago. Omusezi buli kadde ayagala kusera makaago. Kati njagala nkuwa ekikolo n'eddagala olabe engeri ki gy'oyinza okwetangira omusezi. Ofuna ennyingo ate ez'emmuli 2. Otema ennyingo z'emmuli 2, oyinza okutema 4, oyinza okutema 6, oba oyinza okutema 8, oba oyinza okutema 10. Naye totema nnyingo za mmuli za nsobi nti oba 3 oba 5 oba 7 nezigwa mu kkowe eryo. Otema 2, 4, 6, 8 oba 10 n'ogenda ng'ozisimba ku nsonda z'ennyumba, oziteeka ku nsonda z'ennyumba. Nkulayirira omusezi ne waba n'ekitambo nga kiyuguumya ensi okufaananako musisi tasobola kusera wakaawo, tasobola kusera wakaawo. Mbawadde ekikolo n'eddagala. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere mu kanyomero kano akayitibwa eddagala ly'Abaganda.